Webalegena maaso n'okubanga subscribinga ku Waswa Emma YouTube channel nga bulijjo Emma nze nkutuusaako zino emboozi zaffe Beaver Organic Access Building Beaver Organic ku Mukasa Road wali wansi ekyembanga amasengere Dr. Senjobe ogenda omusanga tukyagenda maaso n'emboozi za omubaka Mathias Mpuuga yali leader of opposition era ngono yamyuka president owa National Platform mu bitundu bya Central oba Buganda omukulu nagenda maaso n'okubanga asikambula omuguwa n'okubanga beerega n'omukulembeze we omukulu Kyagulanyi Sentamu Bobie wine bajjukiza Beaver wali wennyini ku Mukasa Road genda yakujjanjabe Dr. Senjobe oyo bamunonye ku mitimbagano n'omufunye enamba zizibaayo ne ku screen tero zitekakaawo abanadduka emisinde gya Rwenzori Tusker Light Marathon omugwezi gw'omunaana marathon egenda kwera y'amannyo ya byabulambuzi nja kwa amabulire ebisingakaawo mu maaso tugerabe tekiddako munange onakula eggulo oluvannyuma lw'okubanga twakoze emboozi gye mwalabye nti emboozi egenda efuluma ng'ambi nnyo ng'eyogera ku mukulu Mathias Mpuuga Nsamba okwezibika $5,000,000 ne gurupu ye bwe batyo ab'ekibiina kya National Platform kikulemberwa Robert Kyagulanyi Sentamu principal basazeewo ne bagamba nti omukulu oyo oluvannyuma lw'okukkiriza nti $5,000,000 yabirya n'abyezibika bamusabye yetondere bannayuganda ekyo kimu ekyokubiri akole ekyobuvunaanyizibwa alekulire ekifo ky'obwa commissioner kyalimu essaawa zino olunaku lwa leero etulinda Mathias Nsamba agenda kwanukula ki era ng'okwanukula kwe kuli wano mu bujjuvu baluwa eri mu Lungere tujja kugisoma nga bwe tugivvuunula tusobole okuba nga tetuliya mu bigambo bye mpola mpola mpozi amakya ga leero Bobie wine Kyagulanyi Sentamu principal yasobodde okubanga ate ategekawo gye bayita press conference nga bulijjo zaategeka wali ku Kavule bwe batyo n'asobola okubanga ayogera ku nsonga zino era Bobie wine n'agenda amaaso n'okikkaatiriza ngenda kudda ku balo y'omukulu Mathias Mpuuga sooka owulize kano aka president kaveewo Kyagulanyi wali ku kitebe abaddewo n'annyonnyola bingi nnyo era abantu n'akikkaatiriza nti bo basazeewo era basabye Mpuuga alekulire obwa commissioner era etondere bannayuganda era n'agamba nti bw'anaaba agaanye okubikola bw'anaaba akkiriza mu kibiina mu nnono z'ekibiina ajja kubikola bw'anaaba takikkiririzaamu ajja kumukwasa bannayuganda kale no bwe tulinze Mathias Nsamba oba ku kyoba commissioner n'abuvaako oba netondera bannayuganda oba n'ebirala wabula ku bbaluwa yakafuluma essaawa ng'emu mabega efulumidde ku mukutu gwa X guyite ogwa Twitter ogwa Mathias Mpuuga omukulu ono mu bbaluwa gye nsomyeko temubadde mukalaga nti agenda kwetonda agenda ku resigning nga sinnakiwulirako yadde akatono simusuubira okusinza ku byenda bye wabula avuddeyo nga naye abiisaamu eggaali ng'era agamba nti si bituufu bino ebaddewo so nakiri ne paalamenti yennyini omwogezi waayo Chris Obori oba wamawulire bamwogeza ekimu ku byo naye ng'alimu department Chris Obori naye avuddeyo n'agamba nti sente mu Mathias Mpuuga zifunamu mu butuufu kakati awo simanyi kye tuliko naye katusooke tumala okusoma ebbaluwa ya Mpuuga gyaweereza bannakibiina kya NUP ne Bobie wine okwanukula kwataddewo kwe kuno nja kusaba tuwulize mpola mpola ebbaluwa eno efulumiziddwa olunaku lwa leero ng'egamba nti malicious corruption and abuse of office allegations against me fellow countrymen ono Mathias Mpuuga ebbaluwa eyo malicious corruption and abuse ebinjogerwako agamba atya Mpuuga agamba nti my attention has been drawn to unsigned document purportedly attributed to my party kituufu ebbaluwa eyo teyabaddeko omukono gwa muntu yenna naye nga tyafulumidde ku mukutu ogwa NUP gwennyini era ebbaluwa bwe yafulumye ne Joel n'abikakasa naffe twakyebuuza kiti teyabaddeko signature wabula ne Mpuuga kyatandikidde kwagamba nti alabye ebbaluwa emwogerwako nga kigambibwa nti yafulumizze mu kibiina kyobula nga teriko na signature yonna Mpuuga agamba nti mu bbaluwa eno calling for my resignation inter alia best on falsehood and terrible misprehension of facts including basics onagamba nti ebbaluwa eyo erimu akagamba nti alina okulekulira kuba commissioner ate nga bye bamwogerako ebijjoteeke si bituufu tugenda maaso ne Mpuuga agamba ki wano
Mpuuga agamba nti let me initially reconfirm nti kanyongere kakasa my commitment to the core values of party obwewaayo we mu kuweereza ekibiina which I verily understand and cherish more than many more. Ye kyategeera n'okusinga abantu abala bonna. Embroiled in mischief, I shall continue to be of service to my party, among others, in helping to educate all those interested and able to learn the culture of institutional building. Omugulu n'agamba nti akyagenda mu maaso ye mwetegefu okwewaayo n'okutuukiriza ebigendererwa by'ekibiina kye. Mathias atugamba atya, the duties and roles of parliamentary commissions are well stipulated in the laws of the country and coached in basic language. An issue shared and labored to educate my comrades with whom we interact in informal conversations at the party offices. Inti agamba nti commission, parliamentary commission, amateeka gajogera ku mateeketeeke. Era ne bano banne bonna bana batabimanyi mu mboozi zaabwe ezitali nnyo ez'obuyigiriza ennyo ze babeeramu ezaffe eza bulijjo za juwakali gye banyumiza eyo ye amanyi amateeka. Mathias agamba it is the same commission that votes funds to all political offices including Lopez office. Nti era office gyalimu ya commissioner nti yeeyisa ssente eri ba parliament si bonna ne office za parliament zonna ogateeko ne ye gye yalimu ey'obwa Lopu. It takes care of welfare of ordinary members and their leaders in parliament, determining the range of legally permissible payments that may be salary allowances n'ebisigadde. Ebalo nongezaako kukisembereza wansi tutegeere gyegenda mpola mpola okusooka nga twetegeeza. Era situla tuganda commission, the decisions of the commission are not personal but collective in nature, and for anyone to purport to make them personal decisions of an individual is deliberately well-crafted, malicious campaign designed for character. Awonjaga tuve mangu. Nyenjaga tukabadde nnyo ensonga. Aina watugambira. Nti to call any such payments corruption is a high level of spite, double standards, and deliberate misinterpretation to the public and membership of the party on purely selfish and malicious missions. Inti omuntu yenna akeera ku makya n'agamba nti sente ze yafuna obukadde 5 ng'aziyita enguzi gubeera mutendero gw'ekika ekyagula ekyokuba nga omutendero gw'ekwekkiriranya n'okutaputa ebintu ngeri embi n'okusiiga ekibiina kye obukyayi saako n'okuwabya public misinterpretation and misinforming. Awabiwakanyiza n'agamba eno ze ssente omuntu akeera ku makya n'agenda ku bukadde 5 nafuna ng'agamba nti nazirya mu nguzi abaalimba abamu n'omuzannyo. N'agamba nti if such payments are amounted to corruption, all current previous MPs would be compelled to refund to the public offers monies paid as gratitude or honorarily, since no MP current previous was not paid. Agamba nti singa sente zo baali bazibalanga enguzi singa bonna ba MPs n'abaddeko mu office eyo bonna bandibadde bazizaayo kubanga abasinga obungi baziriddeko si ye kaasoose. Mpuuga agamba the general public has every right and must be encouraged to question the decisions of their leaders at every level. Nti newankubadde abantu ba wansi abantu ba bulijjo balina eddembe n'ebbeetu okubuuza abantu abakulembeze baabwe ku buli level kwebyo bituufu ebirina okumanyikibwa. This right should be never exploited by self-seekers. Nti ate kino ekyokuba nga mubuuza office ku ssente zeekoze tekina kubeera nga ate kikozesebwa abeenoonyeza ebyabwe abanoonya populists ba opportunists abanoonya okubaako bibatuukiriza ebigendererwa byabwe ategeeza baliwa tabanga ategeeza bano abamugambye awanike agambye nti abantu abamutulugunya bamwogerako ebyo bigambo oba mulagira ave mu office beenoonyeza byabwe. Mpuuga agamba the campaign to character assassinate me is deliberate and I am perfectly aware nti kino ekikwekweto ekyokugenda maaso n'okuba ng'asaanyizibwawo akimanyi era mwetegefu okufa nakyo. Agamba it's well orchestrated and well funded, kisasulirwa ssente mpitirivu nnyo era kiteereddwako omulaka asobole okuba ng'asuulibwa. Mpuuga agamba nti I am ready for the worst if it takes this sacrifice to return sanity and common sense
to politics nti ye mwetegefu okufiirawo singa kibanga tekyetaagisa okulabika nti atereeza obuntu bulamu okutereeza ennono n'obuntu bulamu byefuzi byaffe tumalayo ebbaluwa eno mu bwangu ddala. Mpuuga agamba I am available as ever to help the young party get rid of any form of corruption from its rank and file, especially that ingrained at the base of the party. Ekibiina ky'abannakiisa ekito, of course kito. Agambye ye mwetegefu okuyamba ekibiina kino ekikula ekya Nuupu okusooka nga kyetereeza n'okusooka kwe tugenda. Mpuuga agamba nti I accordingly decline the cowardly call on me to resign. Agaanye okuwanika nagamba yeza ajja kuva mu parliamentary commission Musaaga to resign as a parliamentary commissioner based on spite and deliberate misinterpretation for mischievous reasons. Simwetegefu kuwanika ku nsonga ezitaliimu tajja kuva mu commissioner bwe badde bamugamba. The general public is aware and alive to the internal intrigue and machinations. Unfortunately, within this young party, over 2.5 years during my occupation of office, the converted office of LOP became the official style of different party leaders to undermine my work. Omukulu n'agamba nti emyaka 2.5 gyemaze nga nkulembera office eno ya LOP abakulu gwafuuka muze okubanga abakulembeze ab'enjawulo ku mitendera egy'enjawulo bampisaamu eggaali n'okubanga bapangisa bloga basobole okubanga bamuvumirira n'okumuyisaamu amaaso. Mpuuga agamba nti I stayed committed nasigala ndi mukkakkamu and calm throughout these most compelling times mu kaseera k'okunyigirizibwa n'okuyisibwamu eggaali because the call to serve above self remained my creed. Nti eyo ekitiibwa ekyo kyeyasalawo kuwaayo yasigala afuddeyo asigale ng'aweereza. Mpuuga atugamba nti I wish to assure the general membership of NUP nti ategeeza aba NUP and all change seeking forces n'abanoonya okukyusa entebe that this shall remain my resolve. Musaaga sijja kuva mu office eno and that not any of my action while leading opposition as the LOP amounted to corruption. Abyegaana nti ye bukyanga mukwasa ntebe y'obwa LOP oba y'obwa leader of opposition taavanga lunaku n'olu okulya ku nguzi so abamuteekako kyeteeke mumwesonyiwe. Mpuuga agamba nti I commit that I will not be deterred by small group. Tajja kusuulibwa wansi akagrupu akatono family interest being peddled to blur the bigger picture. Nti munywevu era mugumu si mwetegefu okutaataganyizibwa akagrupu akatono akalina family interest ako ka family kabajje ku mulamuwa kazibiikirize ekinene kye bagoba ekyokujjako nakyemalira. Picture of how NUP is being managed. Ekifaananyi NUP engeri gyetambuzibwamu without transparency and the general mistreatment of leaders. Nti nedda tujja kukkiriza ngeri NUP family ya NUP n'abo abeenoonyeza ebyo gye bafugamu ekibiina n'engeri gye bayisaamu abakulembeze eggaali. Omukulu agamba I will not stop raising important questions on the actions, motivations and directions of different actors in the party, even in face of the current tribulations well choreographed to undermine me. Agamba ntagenda kulekera okusigala ng'atabukira ebyo ebikolobero n'ebyo motivations ebyo bigendererwa ebitalina mulamwa ebyamu ku bantu abalooza nti bananyini kibiina abamaliridde okulabika nti bamuwebuula n'asayininga ekiwandiiko ng'agamba nti Mathias Mpuuga MP National Platform Deputy President Buganda Region Parliamentary Commission. Omukono n'awanika so muyulidde the key points mu bbaluwa eno biri nti si mwetegefu kuwanika era ofisi ya commissioner tajja kugivaamu. Tutegeraganye era n'agamba nti mwetegefu okulwanira ekitiibwa kye akizzeewo era nnyo mwetegefu nnyo okusomesa NUP eno n'abo abalimu ekibiina kino ekito n'abo abakulembeze abatalina experience kimala mwetegefu okulwana olutalo era mudde nga yemulugunya kubazenga basasula okumala emyaka 2.5 waliwo badde nga bajja basasulwa okumuvuma nga ye Mpuuga n'okubanga